abanya ndi waggulu siguli naye yero omugiraba bwe babafa abaddawo mwebalire ddala basebo ne banyabo tetusosola tetukola ki tukole ki tukole ffenna ono muganda wange naye tukola ki wamu abantu betaaga omuntu amanyi okukola endo otule tukolera wamu abamu tweraba sibanga atabi sobolaba munnongo ng'ate gye mujja mugenda kopiiti naye ng'ate yakuyita obeeko obubaka bw'owa abantu oyogereko n'abantu gye muli yakuyita nti wano ne wali bannange abantu bwe bati betwetaaga era neyanziganye neyanzeere mukama wange ishu y'ekigungu nti n'ekigungu twetaaga essomero nga lino naye nga lya gavumenti kubanga kigungu mu nsengeka yaffe y'ekibuga kino kigungu erina engeri yeyeyawulamukko nti waliwo akatemerero kawanvu okujja omwana ekigungu okumuleeta okusomera eno waliyo amasomero agaliyo naye nga ga private ng'oluusi ensawo eyinza obutaba na busobozi so ekyo omugenyi omukulu kireetawo obutereevu ebyenjigiriza obibaddemu bulungi ate nga wena neteekateeka ekoma okwongera okuweereza eggwanga lino nti otulwanirireko ku nteekateeka yaffe ey'ekigungu naye tusobole okufunayo essomero naye wakati mu byonna mu kiseera kino kati mbaweereza eggwanga nga mpita ku kitere kya NRM nga Ssaabakunzi w'ekibiina nsi omukisa guno kubanga nze buli weefunira omukisa okusinkana abazadde bannange I want to deliver my message. Ab'emikwano abalungi ensi gye tutambuliramu kati ekyuse nnyo ekyuse n'eva we yali ensi all over the world. Our children are being guided by amasimu gano ge tugula. Amasimu kati ge gafuuse guidance eri abaana, ge gasomesa abaana, ge gababuulirira, ge gabalaga byonna gye balina okukola. Kaakati ab'emikwano njagala kukuba mulanga, eggwanga lye tulimu twagala libeera eggwanga eddungi. Eggwanga lisobola okubeera eddungi nga lirina abantu ab'obuvunaanyizibwa, nga lirina abantu abalina ensa. Abazadde mwe mufunye obudde ne mujja wano, let me take it nti neeka mufuna obudde ab'emikwano limwogerako eri abaana. Mpulidde munnaffe omu ng'akyogerako. Njagala kubeegayirira abazadde, let's do everything it takes okulambika abaana. Let's guide our children, because at the end of the day you are the one who cries, was shedding tears when your children take a wrong direction. Abaana tubayambe bye balaba ku social media, ebibayigirizibwa ku bye balaba ku YouTube. Ab'emikwano beegayiridde abaana baffe gye bibatwala tewali ayandyagadde kutunulayo, kubanga bye balaba ebirungi ekisinga tebasengejja birungi na bibi. N'olwekyo njagala kubasaba abaana tubayambe, tubagayidinge, ebibyala ne kubiteekako mulaka atoolemu ebirungi, kubanga social media erina ebirungi n'ebibi, naye ebibi abisengejja atya. N'olwekyo abazadde mbeegayiridde, otherwise ekiri e Bulaaya mu abatambulayo, nsaba neegayirira Mukama atuyambe kireme okutuuka e Uganda mu baana baffe. Ekyo nga nkimaze njagala okwongera okubajjukiza abaagalwa, cultures zaffe, norms zaffe ne values zaffe tugezeeko okulaba nga tubimpatinga mu baana baffe. Abaana baffe bongere okutegeera obuvunaanyizibwa, omwana ayige okubeera n'empisa, omwana ayige okubeera omuwombeefu, kubanga bannange ab'emikwano kati abaana tubasomesa, we are educating our children today but we want them to be somewhere tomorrow. Omwana twagala akole, twagala afumbirwe oba awase, naye ajja kuleetera omukyala omutunuleko okomye bukomya maaso nga tolina kyamugamba naye nga yeyoyo gwasiimye, naye nga yoyo omwana atendekeddwa ensi yamugabanagabana dda naye nga yoyo gwakuleetedde. So let it be a responsibility of all of us
buli omu okutwala obuvunanyizibwabwo omwana w'omukuze bulungi kubanga gw'anaanoonya anaamuwasa oba anaamufumbirwa toyinza kumanya gy'anaamulonda. N'olwekyo let each of us play our part. Mukama atubeere mu ekyo. Yatuwa abaana ng'ebirabo, abaana abo tubaagale nga tubalaga ekkubo ettuufu. Ate abaana tubasabire. Oba oli musiraamu wonga omwana we eri Allah amukutereko olukomera. Oba oli mukatuliki muwonge eri Maama Bikira Maria amukwambalire. Oba oli mukristaayo omwana muwonge eri Kristo amukuwongere. Kati we tutuuse abaana tulina kusabira busabire naddala ffe Mukama bakyawadde obulamu nga tukyasobola okusabira abaana baffe. Ab'emikwano abaana bakomawo mu holiday. Headmistress abategeezezza 3/4 of the year children are at school. The school does its part, but it can never do it all. I want to thank His Excellency the President and the government of Uganda for having changed and reviewed the lower secondary curriculum. Kubanga curriculum yaffe yafulumyanga abaana naye ng'omwana amanyi history, amanyi prairies, amanyi biki ebitamuzimba. Naye nali nkyaliyo mu ministry bannange nange I was part kwaba ba reviewing a lower secondary curriculum. Kakati omwana akazaali olina essuubi nti anaanfuluma nga si mubisi nnyo. Ndowooza bwenjogera omubisi otegeera kye ŋŋamba. Naye mukwano gwange ali wano twala obuvunaanyizibwa. Help your child, make the children learn what you are doing. Oba olima, oba olunda nkoko, oba okola ki, involve the children. Abaana mubayigirizeeko okufumba. Omwana wa mukwano gwange yatuswaza juzi. Mazima omwana ne tugenda ku mbaga eyafulumya ensimbi ezitabalwa muwendo. Omwami n'alyoka amugamba mukyala dayigi njagala kunsiikira kyennyanja bino ebyennyanja ebirambe. Omwana n'akireeta nga kirimu n'ebyenda n'amagirigimba kubanga tamanyi gye babirongoseza. Yawaka alaba bulabi nga baleese kyennyanja kisiike bulungi oluusi mmanyi akisiika bulungi naye gye bakikolokotedde tabeerayo tabimanyi. Yaddira kyennyanja ng'akyoza mu sinki bulungi ng'akuba mu butto ng'aleeta ku sowaani ng'asaliddeko ennyanja nga bw'abiraba babikola. Kakati ab'emikwano ebintu ebiswaza bwe bityo abazadde mulabanga akatono, but this is the time that we need to help our children. Abakyala abali wano munyumire, your children no longer have aunties. Abaana tebakyalina basenga simply because ne basenga ekyokukola tebakimanyi. Yensonga lwaki olabanga kati omwana bw'aba agenda kufumbirwa eriyo basenga ab'okupangisa. Bannanga abazadde bamaama, just wake up, just wake up. Wake up and find time for the children. Otherwise, at the end of the day, we shall all cry. Kati ennaku zino omwana bw'afumbirwa amalayo myezi 2 mwezi gumu obufumbo buweddewo. Ye kyali kye yali ayagala yali gawuni and that was all. Kakati nga nzira ku kirala, we are talking about corruption in the country. Ladies and gentlemen, the issue of corruption is not a one-man's fight. We should all join hands in fighting corruption. But how are we going to fight it? We need to start with our own children. Abaana tubayigirize, tubateeke mu values, tubayigirize okumanya obuvunaanyizibwa n'obubi. Bategeere Katonda, omwana alina Katonda, mulimu ebimu by'aba atya okukola. Abaana bakimanye nti okulya enguzi, okubba, nzi munnange omusiraamu yaŋŋamba nti namukwano gwange omusiraamu yaŋŋamba Honorable Seninde, you see how rich I am, and indeed he's a very rich man. Naŋŋamba I prayed and my mother taught me when I was young that make sure when you grow up sente z'ekibi toziteekanga mu maali yo. Naye maama ye yakimugambanga muto, but he grew up with that value. Era ye tabba bantu alina hardware naye he never cheats anyone, and God has multiplied what he has. Abaana baffe tubayigirize nga bakyali bato, naye corruption y'abazadde mwe mukiyigiriza abaana ne bakula ne bagenda mu mirimu ne bafuuka ekyennyamiza eky'eggwanga. Ne tumanya ne tugamba President Museveni yatuleetedde corruption naye nga si yalya naye abalya be baani?
Bana bange. We are the people. Abadia corruption. Abakulumiza corruption. Kati omulimu tugukole tutya. Should we guide the next generation to be the same, to be as dirty as we are? So the time is now. Corruption tugirwaneko nga tutandika okuyigiriza abaana obubi obukirimu so that the next generation akazaali yo kalebeere kale bannanga ab'emikwano obwo obuvunanyizibwa bulijjo olinanga. Kakati ekirala ab'emikwano, ebigambo byonna ebigenda mu maaso, obuyaga obukuusa, bino byonna abaana baffe bye babeeramu ne babuukira bino ne babuukira biri, is because we have not guided them well. So I believe if we guide our children, school fees ezikumenya mukwano tezijja kumenyera bwerere. Kale Mukama atubeere nga tutuukiriza obuvunanyizibwa obwo. Oyambuuza buli kintu kirina obudde bwakyo, si kyo bannanga ab'emikwano. Buli kiseera ngenda nenjogera, ate nkyogera lunyendooza mumpulira, ngenda neŋŋamba nti buli kintu kirina obudde bwakyo, ate ekyomukiso omulungi President Museveni yawa Uganda eddembe ery'okulonda abakulembeze be mwagala. Kaakati akalulu akawedde abeewakisa omwalonda be mwagala ne musiima, era naffe ng'abaaliwo bw'obanga ddala oli muntu wa buvunaanyizibwa oba banne omukisa ne basobola okuweereza, si bwe kiri abaagalwa. Kaakati bwe nnaabirangirira wano ebitali bya budde bwabyo, mba ntaataaganya bannange kambalete nabo basooke bakola emirimu gyabwe, si bwe kiri abaagalwa. Bwe banaakola obulungi kiri erimu okubasiima, bwe banaalaba nga babuzeemu era kiri erimu okusalawo, kubanga eddoboozi y'oli gwe mwagala obuyinza buli erimmwe. Bwe mwayogera luli ne mutujjako tebajja. Kaakati naffe ne twasigalayo nga lwakuba ekyomukisa omulungi nti Mukama atuwadde ekisa tukyaweereza eggwanga. Ate bwe tuba tukyali balamu temunaatugamba tunawulira eddobooza kirongaazi nga kyemwogera kyekyo. Naye ebyo byonna tubibalekera kubanga ffe tukkiriza nti obukulembeze Mukama yabugaba. Mukama abampeera omukisa.